ku Megatron kwoli likinga subscribinga kula mawulire agesigika mwasize mutya musibye mutya na mukasa wano olunaku olwaleero tuli ku Don Chris Empire shine bright uplift lives sikyekyo Don Chris buuza kuba kulaba abantu la musibye mutya amanya ndowooza Don Chris ekiweetuma erinnya lya Don ate neetuuma bwetuumi yenze Don gwolinayo Don gomulamanyi nina gwe mmanyi Don yafera dola Don Bahati kasaba nga azirina ate kati waliwo obuzibu dola zaali nfu nga zaatuwa nga zabawa ogenda mu forex bureau abakuba kibooko sente basiwamba basa naye kati yali mugezi nnyo era ayagala nnyo sente ze nga sente sizakwonoona bwe zityo sente ozirina nina ezange ezimala soke tuva ku kya sente kyekijjo sembayo owaayi ekyo twakulabye ng'ogenza okulaba ku mulekwa ku muganda wange twasooka ne tulaba nga mutabuse ng'oyogera ebisongovu n'omugambo agenda kulaba kimaafi dakiika 2 omwana agudde ku accident dakiika 3 tukulaba mu vidiyo onoonyawo okitemeera ekigambo mbuuza bubuuza afe ebyaffe twali twabisootinga twekubira amasimu emu n'agamba munne solikozi oli muvubuka munnange tera n'abantu abamu basobola mukozesa ensobi so twesootinga nze munaye ensonyiwa namukasa tesesiba ku kintu nze sole y'omuntu weva ku mutima oba teva ku mutima nze njitwala nga yaddala so twesootinga ebyaffe in fact si eyankubye oba nze namukubira nomukubira tubimalirize era jjo okufuna akabenje ako Amelia yafuuka sisita wange kati Amelia alinga agezaako oba otugattaganya so nze ne mugamba twayogedde ku simu nangamba mbanja atumiitinge ku saa 7 ez'emisana ku Afro kanadde nina meeting entebe eno ne mugamba saa 7 sigenda baawo naye ku saa 10 nja kubeerawo nankubira ku saa 9 nangamba juni yajja nabadde wano ne ba B2C twabadde wano manyi balina endowooza ekivulu kati wabadde wano nabo ne ba B2C promoter wabe ku saa 10 kati tumaliza ne ba B2C nga bakira n'amadaala wali nankubira nangamba kati abadde ajja ataafunye akabenje nibye nadde nkwa nabiresaawo wano waddewo abantu bangi ab'okunda pa wano nabalese wano ngenda bugende abaana basanzewo kawungezi nga nkomyewo nga tumanyi akabenje simple nongo wa boda Amelia ogenda okuddamu okunkubira nga nokaaba akolaki akaaba nangamba nadde mmanyi nti kabenje ka bulijjo so kyamukisa mulungi omwana wa boda yamuleeseeko twamusanzeewo n'atunyumiza nga bwe byabadde kyabadde kitya yatugambye nti waliwo wa boda munne ekizeetomereganya nga bw'omanyi baba bavuga kati yalabye omusaabaze n'asala busazi kati ate aleese speed bambalagana kati ono ye yamulabye era yamuleese ku ddwaliro oyo omuvubuka nduza ne interview etambula ennyo nze nagikudde nze njiina ku simu yange wano yes nempulira nga kinkutteko nnyo neŋŋenda leero nzirayo bali mu mbeera akyali ensambya baŋŋambye akyali akabenje kibuzibu ki yamenyesewo ki naye nalabye zino engalo nga bazisibye nawono nga waliwo plastic so salinze sigundi sikaani kwadde balina ebintu byange baleese wano ekiro saawa zadde nga 3 nina okudda mbitikula ate ng'enkuba egenda kutobya so nensooka nenkomawo nga bijjeko ku motoka amannyo mpulidde bagamba nnyo teyasiga amannyo ana gaavudde kwogera bye simanyiiko mutwe namagulu teyayasamyemuko yadde ayogera mpola kuba yaŋŋambye ekigambo kyange Doni mbadde nfudde nga mutaddeko okutubwe naye ng'avaamu amaziga mu maaso nga kaseera kazibu kuba ne maama we yabaddewo twaddewo ne kasuku n'abalala kibi nnyo naye ajja kutereera kuba omusawo yatukakasiza nti ajja kutereera mbwa kyamunitalinga mutwe era ndo sadi tuba tetulina gifuna mbw akabenje yakafunye mugenda ku meeting yadde agenda wa Mary then nze mbasange wa Mary yes yabadde talina mmotoka mbadde manyingo alina emmotoka naye mbirabye ku makya nti oba bafunamu obuzibu n'ekisumuluzo ate ezo jamanikazi ebisumuluzo ebyo bya programminga nnyo ate nga ninaku zino akasente nga bw'omanyi kazibu naye kakati bwe kiba bwe kityo nze ekisumuluzo nja kimukolera
addeyo ku mmotoka ogenda mukolera ekisomo ave ku booda ave ku booda byonna bye yakuvuma tokyabijjukira Namukasa gwe wanvuma onzise naawe tonvumangako naye tuli wano ffenna tetuli wano ffenna ebiro byawe social media nze ne bwonvuma nga tadde mu mulimu gwange sikiinaamu nnyo buzibu kuvumya didoni Namukasa wano nga wantwalaganya ziri zaali sitole za bufere nga bantomeza bankunkubisa nga bakwokyesa nga bankozesa ensobi naye kati nze olaba nze lwaki mbeerawo ku nsi kuno kisooka sinyiiga siwalana sisiba busungu byebintu bisatu nze doni siina gwe mpalana siina busungu ku mutima naye okimanyi nti abantu balwanyisa abantu entalo zaabwe ennyo negwe mmanyi asasula mu babuloga n'essaawa yonna bwananda bakajja kwefumita ettaka nga basasula bakoleki bavume bakuvube kati yatanse omuze omulala akimanyi aba wano ku ground nsobola okubalakwatako kati akozesa ebebweru naye nga mumanyi nenno nno ekimuluma ki kanono akazimbe kabalumye ek'ebizimbe kiriko ebigambo bingi kabalumye naye ekizimbe kya gavumenti kale singa gavumenti empayo ku ssente ko abantu mye ssente zaayo nyingi gavumenti empeyoko ku ssente kyo kyoba omanya kyabalumye naye nga jjukira si kyekizimbe kyekyokka kye tulina enabweru nga ku Starbex tulinawo apartments wano wansi era nga ku Starbex wensula wansi awo ng'okkirire n'odda bwoti nawo wange naye ndi muvubuka oli bwagamba nti ago gonna maalo kituufu nga alina kuba ndi muki muvubuka toyinza kungeraageranya ku bagagga nga ba Brian White bakulu bakirumira bakulu nawuddeko yangeraageranyiza ku basudiiru bonna bakulu nze ndi mwana muto myaka 3 mu onsuubira kukola ki nina okwegatta nga bwenjagala nina okuba n'amaalo nina okukola kyekyo kajja emyaka dimandi yekyo kati time eri bwerituuka akyo nakyo ndikivaako nengenda ku kirala kati bo kyebeerabira nze okukwata ssente nensera ku meeza mba sizirabangako kituufu Namukasa kituufu mba sizirabangako olaba nawe nafuna miliyoni 10 naziteeka mu mmotoka tokiraba kituufu kubanga gy'emyaka gyo bw'oliweza 45 olikola eby'emyaka egyo naye kati eno time yakino kutambula ng'ovimba kutambula ng'ogaziwa kufuna mikwano bana abakuuma baaki nina threats ku simu yange sobola kwogera mu kamera wano naye gwe olina gwosanzeewo leero nkulaba bw'oba ogenze mu kiraabu oba nabo gwe lwaki oba ne babawunsa bagenze mu kiraabu basobola okukubanga nange basobola okunkuba nze siba nabo kuba kati kyoba omanya nti abalabe bennina bangi olina balabe bangi n'abalabe bangi bemanyi ne besimanyi naye ng'ate nze sibalinaako kulabe era munnaye waliwo n'omu yansanga ku 4 points nanga kale mbadde nkuyinako obusuulu ni munaye bwoti bwofaanana kuva ne leero nsonyi omuntu osijja mugamba nti oli akuwanda kutuukangako naye bwakutuukako alabanga oli hambo byabadde alowooza ate nga si byoli kuba nze hambo person kyekyamazima nze embeera zange zeezo gwali ondabyewa nga ntulugunya abantu obanga musegedde era awo kati bino ebigambibwa waliwo omusajja omu bamuyita kisa kya Mukama oyo simumanyi tomwogerako mulimu ebintu emu enjagala tuwa obudde ekyo tukireke mbuuzaayo ekirala nga si ekyo bano abagamba nti kino ekizimbe kya gavumenti skypings bya gavumenti mbu si bibyo nakyo kituufu doni anti wuliriza ota interview kati kale mpakane kale genda maaso bwakana mbuulira ekituufu kyekiriwa nakyo kituufu kubanga bo kye balowooza togenda kukyusa ndowooza ya muntu kati abasinga obungi bamanyi okuba n'ekintu olina okuba n'omubiri olina okuba n'olubuto olina okuba naki ye ndowooza yaabwe kituufu
ne Skype kati nze kagambe ye ekigambo we nagendere we natambuliramu ku emabegaawo oli yafulumya statement n'agamba ne Skype zeeyo gye mulaba nyini yo mumanyi yasiyaga Don Chris aga Katonda mu ggulu nze nimva ku bigambo bya media bakuteekako ekyobusiyazi mbw'oli ansiyaga nsobole mubeerera mu kampani okitegedde ndowooza naye nze nabuddeyo neyagambye nti nagenda e Dubai nsasanya emitwalo ameka age Uganda emitwalo 2 era n'amaalo gokka ge nalaga sisobola kutwala muntu wadde Sweden naye nga bwe nkugire passport yange njejjeyo ngikulage na buli visa mweri so kakati ebigambo bya media natuka essira nembimanyiira akutwala atya mu nsi gy'atagendanga muga ne Dubai we yagenda yalaga amaalo bwebanga yali ennyonyi yange esooka nsuubira kulaga ki maalo ennyonyi eya Dubai yali esooka tete yali ya Dubai yali ya Singapore in fact ennyonyi ya Singapore yasooka yalina girlfriend wange yaginteekamu yali girlfriend ebiseera ebyo madamu nga yalina sente yanteekamu olugendo lwe Singapore X1 ennyonyi yange yasookera ddala mu 2022 omwezi gwali gwa 4 I remember twali tugenda mu Easter kuba ne Easter nagirira Singapore ku Universal Studios waye kyali kintuttu ekigede ndowooza kakati olina afulumya statement bwetyo kanza tukanimba manyire nga ndoza people X1 X2 yawukana yafunamu abakanyama ate nzina sinaawo kanyama yoli gwe ntera okunyumyako ng'oli mutono ngandi mutini ninga ennyonyi yange yasooka oba gyeyasooka okunteekamu aba mpange emmeezi ezo mugundi eyokubiri ne ogende Dubai eyokubiri tisagenda Dubai ngenda eyokubiri nengende Qatar eyokusatu nengende Dubai kati zino ennyonyi za Africa zetwogerako ezo si nnyonyi nakati ninnya nengende Kenya nengende Rwanda ezo si nnyonyi kyekyo bunyonyi tulinnya buno bugundi Bombardier kakusuula wali ne kakusuula wano okitegedde katwogerako ezo ennyonyi kati oli yavudde nakola emmotoka eyo tebugenda gisobola yakapeesa Toyota nagiteekamu akapeesa baali baŋŋamba bamamotoka kati mu Toyota oteeramu kyakapeesa ndeka munnange Doni mulimu ne alamu yes bw'ogikwata kutadde maalo si maalo naye ng'oli bulala maalo ndeka nalaba nnyo ennaku vuga ali yasikyako feka netubiteekamu olinda ki ate kati biteekamu byaki oyinza okuba olinako ne gaadi tekuli gaadi tekuli gaadi n'emabega tekuli tonatoleka gaadi saateekako yerimu ne alamu eyo kyekyo okwerinda si bugerere malo ge bugerere naye kyekyo gy'emyaka gy'emyaka kati sente ozifuna otya Doni nzijja mu nsawo yange ngamba ofuuka otya omugagga ono okweyita erinnya lya okweyita Don Chris naye bantu be bakintuuma era baddembo kinzijjako ekya Don Chris ne bampita Chris kubeera sikifunamu nnyo be banfunamu nze mbayamba ate be banyamba kyoyagala okuŋŋaata ate akuyogedde kaaki kati kyekyo kati baddembe baali mpeera neyo Kavumba twali ku kivulu kya Bukedde simanyi oyo embuutu y'embuutu kisenge gye bakiyita Kavumba eyo mabega ddala twali ne Sayimo oyo goti gwobuuzanga Sayimo omunene w'ekibuga abo gye batandikiranga okumpita Doni ngenda okulanga ku bivulu gye ngenda gyakolaki ninga lwaki nga kinnyumidde ninkyewa kubanga n'omutwalo nagulinamu ninkyeweera dda musente muzijja waffe ze tutazifuna mu gavumenti kituufu okolera gavumenti nga ngikolera mulimu kikanze gavumenti nyinza gigasaaki kati nga bukale gavumenti nyinza gigattako ki oyinza oba oli mugezi munda eyo bye tutamanyi abagezi Don Chris kireke abasajja baleke babeere mirembe ona statement gye yakoze neŋŋamba Don Chris not everyday person oyina abanene nange nina abanene kati kino kankyogerere wano Namukasa Uganda we yatuuka it's a lot of connection omutemi w'ebikajjo oyo omulaba avuga ekigaali awo anti omukuba oluyi n'olumwekubira
omukuba oluyi n'olumwekubira maama oyo ayokakasoolo oyinza omulinnyako n'omwerinnyirako. So Uganda ejjudde abantu abalina connection, buli muntu alina abantu be, tewaliwo omuntu nti ali awo atyo. Kivulanzi buli kintu nkiraba nga kinene, ne bw'onsongamu olugalo ngamba lwaki onsonzeemu olugalo, gwe buvumu obugyewo bw'onsongamu olugalo. Buli kintu kiraba nga kinene. Namukasa naawe essaawa eno okkuba oluyi n'enkwekubira. So buli muntu alina ki? Alina connection. Era tokiddanga namu kuyisa mu muntu yenna maaso ku kkubo. Nze nakigambako omuvubuka omu ng'alina amaanyi mangi olw'okuba mbu yalinayo muganda we Justin Akano mu SFC naye ng'avuma kandi mugaa kati gwe tonsinga maanyi naye oyo nyemba nvugamba ne pamiti emmotoka ebaako omusolo omusirikale banyimiriza nyimirira nina ne badde siyimirira siba na pamiti ate kati eggwanga limanyi ogenda kuŋŋamba ki ningamye omusirikale ankuba omukono nenkola ki nangamba avaamu era nenkola ki novaamu era nenvaamu. So buli muntu alina abaki abanene kubanga abanene bangi okitegedde kati ekyo nakyo tukirekera ensi ekisalewo lwakyo. Buli muntu alina omunene, buli muntu alina abanene. Kati Don Chris bada waliwo oba tonagiraba ey'emboozi eri ku TikTok egamba ki? Mbu olina abaana abawala simanya bw'oyagala n'obasuulawo n'obalekera embuto. Tonawulirako sitori awo ku TikTok eyo? Ani yagyogedde gwe muŋŋambe Buganda? Nagisanze ku live ya Bukiripu, nasanze batemi Kabaata. Nkubireko Kabaata. Kati abemfense mbotu wakite bajja wano tuli wano ku Don Chris Empire lekambako wodi tereza kamera buli kisinga omanyi olina olubuto lwange nga nakusuulawo tuli Kitende bajje mujje bwekyangu n'olubuto lwange n'obukakufuna kwebakirako sebo nyabo ndi musajja mufumbo obadde tokimanyi tegedde bulungi era maze mufumbo bwange emyaka emeka just emyaka emeka eja aga Katonda emyaka eja esatu bweddu mugenda kuza na Jubili maze mufumbo wange emyaka ejo just nti life yange y'obufumbo sigiteeka mu kamera ninga maze emyaka emeka noli madamu ali bwana oli gwe twali naye ku Kivulu yani we alona gwe twali naye ku Kivulu ng'alina wiigi eringa eyange y'amayengo yoyo madamu waffe sibijjukira ebyo wali South Africa sibijjukira yoyo madamu but she's beautiful and brown so nze ndi musajja muki mufumbo kamikoshi kange kwagwe wasiibe kyemmanyi okitegedde kati wabayo omukyala alina alina olubuto lwange duleete wano bukasojja n'obukakafu ena kwebakirako in fact abagamba ekyo alage bulazi screen shot nga twogera nga twekwana that's all. Ntegedde bulungi era nziramu bayita gwoba olina olubuto wange luleete wano bwoba olina omwana wange ogamba nti omulina muleete wano nakuyinako obuzibu ajje wano naninako obuzibu tonnoonya wano ne munoka zange nzibalaga olina waddembe okunyimiza mu kkubo n'ompaamu oluyi n'ogenda n'okkakkana omuki omutima abagaga mukola nnyo emizeezeze negirwa ne mwagala abaana b'abandi ne mubasuulawo bo tebatwagala bo baba tunoonyaako si ssente abavu batebaliiyo kati bw'okwana omukazi aba akunoonyaako ssente abenaku zino abaana nga balina nga tulina tulula ani namukasa biveeko gwe owange nze nina tulula eri endi mu ng'ogijja wa namukasa obubbi obukuli ku maaso nina true love otyo lwako moze yayonoonya amaka gange yayogedde ebigambo omukulu yanyiize ejo ne mukubira amasimu teyankutte ne ku makya nkyakuba kati simanyi oba kati neebalire mu lubulu lw'abasingo sebo bawa namukasa musonyiwe ku lwange bw'aba yabikoze abikolanga naye musonyiwe omukulu owulidde so abo abagamba mbu nabasuulawo bajje wano
Ekyabakyala kino nga kiyitiridde nnyo lwaki oli nnyo mu gundi z'abakyala? Nina emyaka emeka? 3 Onsuubira kukola ki? Kwagala bakyala. Thank you. Kale njagale basajja musupportinga ekisiyaga. Omukulembeze yakigaana. Ate era n'abakyala benjagala kino mukijja kunze from today. Tuwabangayo omuwala omutajja n'agamba nga ali myaka 2-25 bonna mwebaseeko sibakozesa. Olimba. Njagala emyaka 3 mwegi. Ekyokubiri kijje kunze. Ekyokubiri omukazi nze gwe neebakaka alina okuba nga alina ekyokufiirwa nga alina ekyokuluzinga nga ye era tewamanya nti anaakuvuma naye agenda kumuddamu bulungi mwena nga mwena kyemufiirwa era never tewabanga yagamba nti myaka 2 simanya 19 simanya 25 mbona mwebakako gwomusabanga basabe screenshot kandabe ku message ze mwayogeranga ne Chris simple kale enamba yange ayinza okuba agiina akulage ku screenshot kuba nina mumala kukuwana era tulina okwekwana ne tuweewaako ne tufuka nofuna olubuto ne tuka nokusuula muzigo tuba twogera kuki kusimu otegedde bulungi nze saagala bawala bato saagala muwala atakola nga talina mulimu ntudde waka saagala muwala atalina wuwe akyabeera ne bawala balanga 6 oyagala omuwala nga yeepangisiza bulungi nnyo kakati anti oyo abeera macuwa tayinza keera ku makya navaayo na bino byoboogera mu media era baba bakyaga njakola press conference number 1 mbakowole buli alina olubuto lwanga luleetebwa talina ogu ogenda kola otya ngenda kola press conference 1 ibe zibadde nga biitingana nga ndiwulira kati ngenda kola press conference 1 naawe ekyo ekyamazima buli alina olubuto lwange ajje ayanguwangako kitende ngobotuuka ali ku geta skali mugambe ngenda ku Empire sigenda wali mu Skype ni zingenda ku Empire maybe aminuni 2 wansi wala nene waggulu walala eri wansi ze bebya Skype eno Empire eri gye tubadde office ya Empire n'olujja lwa Empire wali tutanyirawo game muli munda tanyiramu kapiira kati gobo olina obuzibu nange olina olubuto lwange banguweko bana balekerawo basirwaza tekiriyo tekiriyo nze gambe saagala muwala mudu bwatosukka myaka 3 mu 5 kati omulabira wolabira ku feesi kundaga muntu mama ogimusaba obanga amukolera passport bulungi nnyo kati namukasa gwe malagalya sibasaba ndaga muntu naye omalagalya jatugende ani kakati ffe omwana emyaka 2 bamukuseetinga okategedde nomala okukola byolina okukola ebiddiira mu mawulire oba poliisi naye nze mbakowoola ni prince conference jagikola wano gwalina olubuto lwange luleetebwa terina ogu alivaayo brown sugar yazaala simanyi mwabaki ani brown sugar I love my mommy oyo jali yamala nazaala tabanga olubuto alina lwaŋŋamiya wasimanyi kazi muleke n'olubuto lwe tudde ku mboozi oba yakusiba olubuto tudde ku mboozi leka naawe sigenda ebyo binnyonnyola abantu nze sibimanyi baagala omanyi ebyo Megatron ali ku bunkenga ayagala sebo ebintu mbyogere tudde ku mboozi endala kati tunyumye eki tunyumye ku sukaali abantu baffe tebaagala bya sukaali tebabanga bakusiba olubuto lw'eŋŋamiya mama olubuto myezi 9 ng'ogibalanga olulwo omwana tabanga azaala jjumba aligaweesa omwana muleke brown sugar mumuleke ye mwabaki ne gundi ne Shasha Brighton mwatere gwe bagamba twatiyombye nti amawulire agaaliwo mbu tekeko mbu mwali mudeetinga n'omufunisa olubuto n'omuleka mu muzigo eyo emboozi bali tonagiwulira bwe yamala obuyambi n'abusaba mmwe najja mbu ku internet neyeekubira enduulu bw'olina vidiyo yonna nga yeekubira enduulu voice note ng'ogirinayo jimpe oba ogirina voice note eyo biraba kwani bloga ki yaŋŋamba nti oba yali kato swiki bwe mba siri mistaken tewali n'omu alina voice note lwaki wamusula muzigo okirinako obukakafu lwaki muzanyira ku baana okirinako obukakafu nze mulimu abantu ababyogera neŋŋamba alabika bituufu nkubire yani gwe gwogamba babipositinga
temweyagalanga nkubirani gwe yagala nkubire kati tutandikire wano mwali mweyagaleko temweyagalangako wadde nno n'omulundi n'ogwo obuzeebuze ffe bannange ekyamazima kati kamera yiino wano Shasha Brighton musekazi mufumbo nno ebyaddala era situyagalangako nze naye naaba n'abafumbo benda anti kakati n'okwendera mu kamera nakyo kirala bwabanga ddala yakolanga obwenzi ng'ate mufumbo nakyo kirala mukazi wattu mumuleke infact mwali mwonoonye n'amaka ge twakola kyamaanyi ogazzaawo kweyo saga eyaliwo omukazi talina lubuto talina balongo bu naye babulamu banjagaliza naye nja kubazaala bweza bwa Ssaalongo mwagamba nani brown sugar ne brown sugar mwe maama sizaalako basatu naye maama olwa brown sugar abalonga bakola badda mabega brown sugar ng'omulemeddeko omwana okuva ffe tubala nti embuto nga lulinga olulwo oba gwa mufunisa olubuto wabula bannange kati Shasha Brighton naye gyali ali bulungi olwo ebyo bintu birinkinga bitya mu mawulire simanje byava nange binsanga wano nga bwonsanzeewo ku ssimu yange temwewuubako okwewuuba kuti tetugendaako kawulomugyo temwewuubangako simanyi bwafaanana munda tamanyi bwefaanana munda ge mazima amatuufu omwana gwe nsinga okwagala njagala nnyo muwala wange bwe tubanga nebaka ku Shasha Brighton omwana nga afuna obuzibu obusingayo awo temwewuuba siwewuubangako naye just twali ba mukwano era omukwano gwaffe mwabamawulire mwe mwagutta tutya ate ku mboozi ze mwafulumyanga omwami we nga yeekyanga buli kiseera mwami wamanya Oluganda aluwulira nti batugamba yafuna wangulu amukongo si wangulu anti bebe yengulu bakongo ne balina ssente poza abakongo be bampi anani tokikuba bwotyo kireke nedda mbuuza bubuuza abakonjo be bampi abakongo bawaavu kale tugende mu maaso okimanyi nti mwe mwatyakolagana yange ne Shasha Brighton mwe abamawulire nga bukiseera ne posti eno bwe mutulabako bifaananyi video ne mupositinga kino kati akoze bwati kati ali bwati kati aganya ono mukwatako ekitali nayo byonna tebyali bituufu ebyo mukwano negufa olwebyo negufa munnaye kuze ekirala nze wende kukwasa kati Don Chris oba ne internet ogibeerako byembuuzi oba obirabirwako oba toyagala biddamu ng'ekiriwa kibadde obuuza bino abantu abatatana erinnya lya Skypins Tours and Travel tobiraba ku internet bagambye gwe gusoose okuba nga bali tata kampani eri myaka gino myaka 3 kyokka gwe gusoose okuba nga bagitata wali nti natumaze obbanga ki kati abasinga nno abamu bamanyi yakajja nze kiwuliddeko ebbanga bazenga babyogera naye ku kampuni ng'oli wano Kampala bwe nnaakusanga ojja kwefumita ettaka ekyo nkikukakasa ekigeti naye ebyo bibeeramu kati obanga gw'oli mu midiya ng'olina ne kampani naye ng'omulabe utakwagala alina kukuba kino ye bw'alowooza omanyi nti abantu balowooza nti wano wenzija ssente kati bagamba katukubaawo nawulyako n'omuntu omusejjera mugamba bulooga munnamu nga olukwe lwali eyo ng'omuntu omu mbu tukube Skypins wajja ssente bwegwa naye abagudde naye nga balowooza wano wenzija ki wenzija ssente naye njikuweemu naawe ozijjewo njikuweemukko naawe ozikole ki ozijjewo wano si wenzija ssente nze njiriba nina amajaani gange wafuuka mulimi enkumbi terimba tomanyi nti naye kampuni k'amajaani nawulirako omanyi kamaze obbanga ki myaka egi yeyasooka no nga ne Skypins tenabeerawo emisono negintagalako nenjezza paka kati nina obwo apartment bwe nabweru bwe nkugambye nze golaba nno ngula emmotoka enkadde ng'eyo eyiyo nenzitula ono ayagaddeko nti obola butya kati yo mpya eba ekozeeko zino bammotoka zenvuzeemu zebavuzeemu ezo oyagala oli wa Kibuye anti be batunda tofaayo nze nzigula nenzitunda
kati ezo nazo muzita mtya side aso zange niyo olina tukube Skype nze bweva yaja kwata kyana ade 10 nina kitegeeza omutima gwa sente sigwa Skype nzi sigwa Skype nzi era bwe bakirowooza ne sigwa Skype nzi ano net era nze nzirawo nenseka nga olaba oli alumye n'ogwengu lwakuba kampuni kati abo bali bwe bati bagudde n'omuka waireetayo kukonga babiri betwafira waliwo yagambye nti balina bye bagenda oleeta ate bonna batwala ku poliisi tewali buzibu nga bankubibwira nga ngendayo nzangambe bugani poliisi gye bagenzeeko bankubi tituli wano bakibuyo oba Kampala road oba wa nze nzije maama n'omufeera atakwatibwa naye ng'abamulabe anti abana abanene ebyabanene biveeko teri munene asobola kukuyamba nga oli muzi wa misango kitegere kuva leero teriyo munene asobola kuyimira mabega nga oli muzi wa misango okuleka nga emisango egyo giddiza ye ng'okolera ye awo osobola okubeera emabegawo naye teri munene asobola kuba amabegawo ng'oli criminal nze nsinga okwagala okubeera mu mateeka kyova ne mu kampuni wano mulimu ligo tiimu namba office namba y'abannamateeka era gobadde okimanyi nti Skypinizi ye kampuni mu Uganda nze nga kusinza ku ndowooza yange ekuwa chances aba refund batya ekyo nga sikiwuddanga ekya refund ankikulage wanene mu January ne February tufulumiza milioni eziri mu bimeka mu bimeka ebisatu kikino wano kuba eno report tugikola oluvannyuma myezi emeka ekirabye refund list n'amanya gaabo ogalabye zizo milioni 2.9 mu almost meka kya walabye kati sente muba mubaddiza zaaki no bigaana bwe bigaana bigaana visa egaana oli nazireeta n'afuna obuzibu byo nga mbadde sibuwuddinanga kuba bantu batwala bweru anti kati nze nkikugamba nga ndi mu kamerayo namukasa nga nkinako ne wiino visa egaana tutuula ku mmeeza mbirwawo obugumiikiza bumpeddeko nakazira nenfunye ebigambo ebyo byonna tubisolovinga netukuterawo ne office namba wano wenyini ku Skypinizi mwogenda nosaba ki refund nogobeera procedures ezirimu kyekyo era boolaba abo ayitamu n'agenda abamu baba basindike nga mutume butumi naye kati nkikulaze nti bwekiti bwe kiri January ne Feb tufulumiza bimeka ze njogerako nti bigaana visa esobola okugaana obugumiikiriza mpuliddemuko ku bigambo nzireete naye nfunyeemu ku buzibu ebyo byonna tubitunuulira kati visa bwegaana nga mukwata omuntu omuddiza sente no tubala tubala ffe tetukola ekyo ate era ojafunayo budde ojje twogereku ekyo nkikusomese bulungi nga nkulaga agreement ku agreement ontegedde bulungi nze siringa bali nti visa bwegaana genda tugeze omuntu akuwadde milioni ze kale 10 visa ng'egaana ogamba zonna ozisutte oba mubbi kwawe tubala paperwork n'obala visa fees n'obala biki tosobola kumalawo yadde milioni 5 kasenza omusajja oba otwala zakyo bamukale mutule ku meza mubale musente ze agende gwebagamya nibadde neekwekera nga ndi mu kamera kikulaga nsenza zange sizijja wano kyekintu mbadde naaludde okiwulira sizijja wano kubanze nayagala nkole ekintu kyange nga kiri unique nga kyanjawulo nnyo nga n'abakiraba tebakisiregera nga gyekibeerawo naye nga wate weekiri ontegedde jangu ne receipt genda mu legal office bannyonnyola ensonga zo wandiika refund letter fulenga procedures ogenda funa sente yo ekyo mbadde ndudde okiwulira baluwa muwandiika teeka mu reason nti bannemye visa visa naffe tebatukira nti bagikumi naye mulimu obudde ne bukulwako ngeki nti kampani ennene ebaana abantu bangi ate pepa wakono atambula kitini olw'ensonga twewala okukola forgery kakati oluusi obudde obwo ne buyitako kuba kati obadde okimanyi nti ffe nga kampani tweyama n'okweyama
tugamba ndi myezi 7 ekigaana nonakako so wano nga tutambula gisobola okuyitako gengojja ngotwala sente nkyogera ntya Katonda yenkola gye tukola kati yagamba nti abalina kyovula bangugambye yagende ku polisi wonna waali namba yange ngisobe kyogamba tagirina agende ku polisi wonna waagenze zankubira ngamba wayi tuli kibuyi era njagivuga ngole ngendewo ate mukama ine kirala yampa feva mba amawulire ba kizibu nnyo kati okukola eggulire erinkuba abamu ku ninamu feva mu batirist tulina muteekayo kadina balinga 3 ndowooza betwakakuŋŋaanya tugenda kola WhatsApp group eyaffe tugenda mu mmere kitegeeza tugenda mu mmere ekyangemu olunaku olumu ejja kuba nga weekend tuyinza genda yinza kuba Friday Saturday Sunday tukomewo nga tuli wano ani tugenda kazinga eyo tugenda mu buzinga tuyinza okugenda eyo waliwo akafaawo bakayita kerabidde nyani tukaleke naye nga wekali nimwogeremu ebyammwe tuveeyo n'abamawulire bo kubeera nze nzikiriza nti okutuuka wano era mawulire wadde mulimu ababi naye era maki mawulire kyekyo kyegedde kitunga mukitadde ku ndefu ndala twakiteekako dda tuli bamaanyi okusinga kusabasaba bannange walina omukolo waneeno ebintu ebyabawo briefly sooka otunyinyonyole chikeni yavaayo n'agamba afande mudogo amukubye afande komanda mudogo ate nga watya nnyo mudogo amuyisa afande nze nabatya abo abaana waliwo oli yali mu t-shirt enjeru ne jini ya bbulu ng'akuba obukulu obwama ne manya sawa ya mbooko nze nali naye oli mutiitiizi ndeka omutiitiizi yanyumya olutalo vidiyo gikwatire walinga ogenda bannange nziruseeyo doni Chris omutiitiizi yanyumya olutalo wayitamu ngenda okunamukola bwe nti nga sikulabawo nze ndi ghetto youth nga wayisemu kasita nsoma embeera nga nyimuka ebintu ebyo baŋŋaano byogerako ataani baŋŋaano byogerako kasita byaggwa nakola kye nalina okukola omwana ne musasulako ne ku bbiiru si kusasulako kuba ebbiiru gye yaŋŋamba nengisasula kino tukivaako kati ekyo tukireke kati nze nga tewansasula bbiiru ya paniki ate paniki byebiki paniki nabwo bulwadde bupya bwakanya buyitirivu naye otya oli mutiitiizi olaba otusa omuyita afande mudogo gwe kati omukono gwe gwagulabanga mu mundu maama nnyo nze ntiida ddala kasampulira embooko naye nkubuza ekibuzo lwaki oba omuvuma kati afande mudogo bavuma sa afande mudogo komanda mudogo tolaba nti watya nze ati sibamanyi mannya kale aliyeni nze aliyeni oba ovumanga waki nali muvumedde kati yakunonyezaki no olaba doni fe tuli bamawulire omuntu okola story nze nakolako story bampa story ne bampa ne receipt enfu okitegeera kati nze bwe nvaayo nenkola story omusungu tolina buteeka kunna mukasa nze ndowooza okuba ku kintu ekiri profession olina sooka kubira nze wayi mpuliddeko nti wazinye ono banna mpuliddeko nti wakoze ono olubuto kituufu kugambe mundeetere nti kati awo amawulire oba ogavuddeko oba olina sooka kukola eno sayidi bw'ogimala n'onoonya sayidi kati bwezuula eno nga nfu abantu nga basalawo layira okakasa ng'onkozeeko story enfu ng'abantu bo basalawo nga nze ntudde mulimu gwaffe mugunafiiza mugwonoonye ndowooza munkola eri professional okuba eno before amawulire kuba waliwo n'aba UBC babawaako ko bisitole ebifu akubira wadde takutuukiridde n'afuna sayidi yo n'afuna ne sayidi y'oli n'amanya engeri gy'agenda okukolamu amawulire ge naye ate okusooka okuta sitoole ate n'ojja nange n'onzijako sitoole nebitagatta gwe weeyokya gwe yakoze sitoole nze ngenda kuddamu ebintu nga bikwokesa buki bikwokese kubanze mulimu osanga siri serious nga ngenda kwogera byange nga sitegeera byenjogera ombuuze kino nkuddemu kiri ombuuze kino nkuddemu kiri nga tebigatta oswalire mu firimu yo okitegete
omulimu gw'amawulire guba gwonoonesa mba nino leeta saidi eno male ndeete neeyiyo kati kala ani yakuwa sitole kwali eno kwali eni iye sitole zaalingawo mawulire ogiraba nti yakubye abaana kati bwe ngamba nti yakubye gundi nga ne mu public gyekiri yakubye kati namukasa aba atya mu nsobi ayo tebansobi byebyo byebikuwalanya byebyo okakasa nze statement gye nabagamba alieni skin yagwa nenga yagwa ayimbawa nakatali we yagenze kuyimba ewa gye bamutuuta okuyimba mpayo oluyimba lulumu ayinayo bagambe bawe luli lwa 25 gwasobola duulira nakatengera duulira mpulira n'ekinyegenyege kinkulu anti gwoli musajjawo ate nnoze siri musajja wabula nze njagala buli muntu anjagala go ge mazima kuba ali eno okujja wano kati nkugamba mazima teyali ku lisiti njikulage teyali ku lisiti era aze kukola fujjo lye neyabikolawo omusajja nali ntudde naye mumaaso wali teyakola ku fujjo anti yajja n'abakola efujjo ng'okimanyi ti omusajja oyo yankuba akaama nga yakatuuka tumaze okuva eno waggulu nange omanyi doni kasa ntuuse kaŋŋende ndabyewo abanoomi bangi bagenda kuntemako ekigambo lwaki teyagenda anti ne mugamba lindako obudde bw'okusibuluka busibuluke ng'agenda sibuluka yali asibye wulira alinamu abaana abasiiba ekituufu alinamu abaana abasiiba nga baagala bali wano lumu emmere balime kulya kawunga na bijjanjalo era ne mbakwata ne mbateeka wali munda wali we baatuula nga byonna bimaze okugwa nga njagala basiibulukuke era bwe yamala nga abaana be bali mu kulya yafuluma nayimirira wali ku mmotoka ze ng'eno munda abaana balya era bwe nagenda ne mugamba ize bye n'ebyokkuba chicken yabimanyira waka ku internet yabimanyira ku internet watukola bubi wanemesa n'emmere ate yali omuntu bwakugamba nti njagala genda agende ye yali nnyini mukolo kino ekizimbe kike namukasa obalekanga ne bagenda doni naawe totabuse mmere yansubwa buli omu akimanyi njagala nnyo emmere ngenda kugulira eswani y'emmere ne Megatron ta omutima gukaka kati ekyo tukireke nedda weyongerayo mmere ngenda kugula eswani y'emmere ana batulese emmere naye nga bambi ekito bwe kyali kadde nga ebintu ebangano byogera kira sigenda byogera yakugaana wayi kakati naffe otulaba obeera n'omuntu amanyi gye nga byoyogera piyala gambe ekyo tokyogera ekyo nze nja kyogerako kiva sobola kuddamu kyogerako anywhere naye nsobola okigamba off camera etunyumya emboozi yaffe off camera naye wano abaana baali bagamba omwana mbu yeekoza naye yayina ebinuubule batankana ebikonde bye tomanyi gyali chicken batankana ebikonde bye tomanyi gyali chicken genda omubuuzo wayo nze mbuuza gwalina kamera bwe tuyingidde mu office tulabe kamera gaggadde nga ziraba buli kimu ekibeerawo mu kifo kino ate ziraba ebinuubule ebikonde oyagala kulaba ku bikonde kamera zaali tezikola ku olwo zaali masanyalaze gagenda tezakola awe kyekyo oyinza otya okuddira obulamu bwa muno n'obusaagiramu mbu yeekoza abaana bamukolamu n'akayimba ku tiktok okwo naali gwe abaana bafanga ne bayita bamuzanyi bafana mudogo yankubye kati oyagala okukakasa kaabamu bukaabi wano bakolemu olwi jasi ng'okaaba kubanga baba bakuwalana abaana batankana okubwakwe kati balina mu kutankana accident ya junior ate junior bamuveeko omwana accident yagifunye gundi ava kwogera penge tuddanga mukule abantu batalina magezi mu interview talina magezi ate nze mmanyi ate gwagambye njogedde kwani ogedde ku penge ani amwogeddeko ne kulezi gwe genda kumaliriza onekedde entala nedda zizo bw'ogamba nti teyafunye accident yeekoleza nsambya ensambya osobola okwekolezaawo nti muteekeko obucupacupa nze nalabye ku mwana oyo ng'ali mu kagaali nga bamusindika bwe bati nankwata nako bwati nga nokkankana bwati
ne tumutwala kuba yadde ava mu sikaani esooka ng'agenda mu sikaani ey'okubiri kati gwokere ku makya kyova olaba intaneti eno erina abantu bangi abagikkiriza mu bintu ebyekisiru gwokere ku makya otanka n'aksidenti ya muno nga buli bulamu omwana oyo yadde atunudde bwati waggulu naye ng'amaziga gamuyitamu mu maaso kati nzali nekukankana nenkankana kuba nze sirabangako ku muntu afunye aksidenti mbadde sikirabangako ne musembera bweti ng'ayogera ekigambo kimu mbadde enfudde ng'osinzire ku kasimuko ne data wifi ogambe nti omwana atankana accident sibiraba ebyo nze ebyo nze sibiraba era bwe mbisanga mbikola ki saagaana biwulira kubanga ebimu mba mbimanyi babiŋŋamba ate kati nabagamba temubiŋŋamba mubisigaze saagala biwulira ekituufu omwana gwe wagenzeyoko nsaba ogendeyoko era ŋŋenda genda saa 7 ninda wano Joyden ngenda saa 7 omwana ekituufu kiri nti accident yagifuna embeera yabadde nga si nnungi like ndowooza bwe bwatuuse nga bukedde embeera yateeddemuko ninga embeera teyabadde nnungi ng'osinzire ku kasimuko ne wifi yo ogambe nti otankana accident stanti kati junior kyanoonya stanti ne badi black akedde tukolera positive etyo mbu yabadde yes ne mama Jona naye akataddeyo ne mama Jona nja mutwalako out leero mama Jona ogenda ku out musawumu mutwalako swawumu aba asiiba atasiiba muzito nja musiibulula naye yatugambye kasitanti edda si kituufu so nga tugenda okwerekereza mozo inayo akataleke kakoyagala tubuuze so nga tugenda okumaliriza interview eno ennungi okufa yes so kotumire ku madamu ani mukyala ntumira muwala wange Chloe I love you so much my girl waliwo nomwana brown sugar gwapo singa yoyo mwana wange alina emyaka 7 tumira ne mami we mami Chloe nawe nkutumiddeko nnyo ye mami Chloe ye madamu twayawukana dde ye yasooka okulinyisa ennyonyi ku mami asi yeye siyanisa naawe nota akajegere konkalaba kasembera wange naye era bagagga bonna sirya mwala mwavu mwagazaki bannange Doni njagala kulabako nti yeye naye mpeeza transport inze ko transport ngalwaki tomuwa transport ngoleta delivery nkwende transport nga ngenda nakuwa ssente oddeyo nazo woyogera ekyobusiru nkujjako bujja gwe togaba transport nakuzayo simukuwa naawe ekyo oba onguzaaki munna amaze okulaga ebyalo notamuwa transport nemuwayo ku ssente anti nemuwayo ku ssente naye nga si transport oba nkuwaddeyo 3 oba 4 kuba ze ntera okugaba oba 5 naye nga si transport kakati nkusindikire ozigaba bamadamu bawera genda maaso bamadamu okwera kuti bowaayo ng'akoze ka delivery naye mala kuwooma togera kola delivery eyo yakisiru maama atawooma tebamuwa ssente ate zaaki n'okubanga n'akakadde bakagaba ssebo empoomayo n'endabikayo n'osiima nga munnaye wabala bano abasiisiri be batwala 3 10 ate nga kuliko ebiri egimuzayo gye yavuga ojoze bambi so bonna mbatumira naye beefeeko so obugambo bwe busembayo eri abawagizi bammwe bano abantu abajja ku Skypings n'abawagizi ba Don Chris ng'omuntu banjawulo kyekituufu baawukana because Skyping ddala ne Don Chris omuntu kakati bakasoma baffe aba Skypings tubeebaza okutuwagira ebbanga lyonna tusaba mweyongere okutuwagira nti ebigambo by'abantu abamu temibwa mu ki matu oyo akyogedde mubuuzeyo ku bizinesi ye gy'akola ojja kusanga naye ng'omuntu talina ki talina bizinesi yadde akaduuka so basaba mweyongere okutuwagira ate n'abaagala Don Chris
nammwe mweyongere okunjagala. Okay, tetugenda sukkawo, okyali ku Megatron Media, musibe bulungi, mweraba.